tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Gavumenti ya Rwanda ekoze kinene nnyo mu kulinnyisa omutindo gw'ebyobulamu naye okukyusa eddagala ku bannansi mu nsajjudde ensozi tekibadde kyangu. Enguudo embi ziremesezza nnyo obuyambi bw'eddagala okutuuka ku bantu mu bwangu okusobola okuziyiza endwadde ezitugumbula abato n'abakulu. Wabula gavumenti ya Rwanda ne kampuni ya Zipline zireeseewo enkola y'obunyonyi emanyiddwa nga drone okusobola okugonjoola entambula y'eddagala mu buli kitundu. Abasawo bajja kusobola okutumya eddagala nga bayita mu kusindika mesagi ku ssimu zaabwe era mu ddakiika mbale drone zino zibatuuseeko ebyetaago byabwe. Drone zino zijja kubanga zitambuza omusaayi n'eddagala ng'era zisobola n'okutambula mayiro 75 nga battery yaazo tennazikira. Zikozesa enkola emanyiddwa nga GPS n'emikutu gya Rwanda gy'amasimu okutuuka gye babeera bagisindise. Era eddagala liweerezebwa bwansi mu parachuti mu box sensibe. Drone zino zijja kuyamba okutambuza omusaayi mu bwangu okusobola okugutuusa mu materekero g'omusaayi mu Rwanda agawerera ddala 20 Drone ezigenda okukozesebwa ziri 15 era endagirira y'entambula yaazo eterekebwa ku simu kaadi. Zino drone 15 zijja kusobola okuweereza ekitundu kya Rwanda era nga zisuubirwa okuweereza Rwanda yonna omwaka ogujja. Okuteeka ebyobulamu ku mutindo gw'ensi yonna kye kigendererwa kya Rwanda era kati y'ensi esoose okutongoza enkola eno mu nsi yonna. Eddwaliro ly'e Mulago lifunye ebyuma ebipya ebikebera kansa. Omusasi waffe MC Loy kanga tutuuseeko. Abalwadde ba Kkookolo beeyongedde obungi mu Uganda naye ng'ate Uganda Cancer Institute kye kitongole kyokka ekiwa obujjanjabi bwa Kkookolo obujjuvu mu ggwanga. Emyezi egiyise ekyuma kya Uganda kyokka ekyenzijjanjabya ya radiotherapy kyazikira butadda ne kireka abalwadde ba Kkookolo mu ggwanga bangi nga badanga. Wabula kati eddwaliro ly'e Mulago lyafunye ebyuma ebipya ebikebera Kkookolo w'olususu ewamu n'ow'omusaayi nga African Development Bank emaze okuwa eddwaliro lino ettaffaali era lyafunye ekyuma ekikebera Kkookolo w'olususu kye bayita Kobo 6000 analyzer awamu n'ekyuma kye bayita XN1000 ekikebera Kkookolo w'omusaayi nga leukemia awamu n'ekyuma kye bayita microbiology machine ekinayamba mu kunoonya obuwuka bwa Kkookolo nga kibuzuula mu mubiri awamu n'okulagirira eddagala lyabwo. Ebyuma bino bijja kusobola okutaasa abalwadde ba Kkookolo ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala kubanga abalwadde ba Kkookolo 80 ku 100 bagenda mu ddwaliro ng'obulwadde bwegazaanya dda yadde Kkookolo w'amabere n'owannabaana ye Kkookolo asinga mu Uganda. Obulwadde bwa Kkookolo bweyongedde olw'endya embi obutakola dduyiro n'omugejjo ogutasaana. Ebirime ng'ebinyeebwa ebiterekebwa obubi bifuna ebiriisa bye bayita aflatoxins ebiyinza okuleeta Kkookolo era bannayuganda bangi bali mu bulabe olw'engeri gye baterekamu obulo. Okusinziira ku kitongole kya World Health Organization, Uganda yesinga okusaasanya ssente entono mu byobulamu mu bugwanjuba bwa Africa ng'era yeetaagisa okwesiba 2 okusobola okujjanjaba abantu 3,000 abasuubirwa okukwatibwa obulwadde bwa Kkookolo buli mwaka. Ekitongole kya Uganda Cancer Institute kyetaagisa okufuna obuyambi obumala okuva mu gavumenti kubanga kati omuwendo gw'abantu abafuna Kkookolo gweyongedde okuva ku 1,000 mpaka 3,000 buli mwezi. Sigadde nze MC Loy nga mbaweereza ku Newsbeat. Webale nnyo MC Loy naako gatutuusaako. Kenya yalangiridde okuggalawo enkambi z'abanoonyi b'obubudamu. Omusasi waffe MC Yala kaagatuwe. Ensi ya Kenya yesinga okuyingiza abanoonyi b'obubudamu mu buvanjuba bwa Ssemazinga Africa naye yalangiridde nti egenda kuggalawo enkambi z'abanoonyi b'obubudamu 2 mu ntandikwa. Gavumenti ya Kenya yagambye nti kino yakikuza kutaasa ebyenfuna n'okunyweza ebyokwerinda by'eggwanga era n'egamba nti buvunaanyizibwa bw'ebitongole ebigaba obuyambi okuliisa abantu ababundabunda. Gavumenti ya Kenya ebadde n'enteekateeka ez'okuggalawo enkambi z'ababundabunda zonna naye etandikidde ku nkambi za Dadaab ne Kakuma. Enkambi ya Dadaab yesinga obunene mu nsi yonna era ng'abantu 3,000 abagirimu badduka ekibambulira kya Al-Shabaab mu Somalia. Abantu 19,000 abeebala mu butabanguko mu South Sudan be bali mu nkambi ya Kakuma. Ebitongole ebirwanirizi by'eddembe byasabye Kenya okukolera ku mateeka agatwala abantu ababundabunda agakugira ensi yonna okuzzayo abanoonyi b'obubudamu mu nsi
bukyalimu entalo z'omunda era ebitongole bino bigamba nti gavumenti ya Kenya terina bukakafu bumala obulumiriza ababundabunda okubeera n'akakwate konna ku bikolwa eby'obwannalukalala. Abasawo abatalina nsalo nabo basabye gavumenti ya Kenya okwekeneenyenyeena ensonga kubanga abanoonyi b'obubuddamu enkuyanja bajja kubeera nga babazzaayo mu bitundu ebikyali mu katyabaga ekiyinza okulemesa abagabirizi b'obuyambi okutuukirira abantu ababundabunda okusobola okubawa eddagala awamu n'obuyambi obulala mu bifo ebirimu bannalukalala. Mu 2013 gavumenti ya Kenya lwe yasookera ddala okuleeta ekiteeso eky'okuggalawo enkambi z'ababundabunda naye ababaka ba paliyamenti ya Kenya kino ekiteeso tebaakisemba. Mu 2015 gavumenti ya Kenya n'etandikira bwe yakoma ku nsonga eno naye omulango ogwakubwa ensi za Bulaaya ne gugiremesa okweyongerayo n'enteekateeka zaayo. Ku luno gavumenti ya Kenya yasazeewo okuggyawo ekitongole ekivunaanyizibwa ku babundabunda mu ggwanga lino nga yakamala emyaka 25 ng'eyaniriza abanoonyi b'obubuddamu okuva ku mirirwano. Nsigadde nze MC Yala nga mbaweereza ku Newsbit. Weebale nnyo MC Yala naako gatutuusaako. Ivory Coast yensi esinga okulima kokowa mu nsi yonna naye nga bo bannansi baayo chokoleti tebamwenyumirizaamu. Ku luno byakyuseemu era bannansi baakwenyumiriza mu bibala. Bano bakukola chokoleti anaatundibwa katale k'eggwanga era gavumenti ya Ivory Coast yazimbye ekkolero ya chokoleti mu ggwanga. Ivory Coast yakufulumya ttani omutwalo gumu eza chokoleti buli mwaka. Obukadde bwa euro 6 bwe bwateereddwamu okuyamba ku nsonga z'okulima ekimera kino mu bungi nga kw'otadde okufunira bannansi emirimu ewamu n'ensonga z'enkulaakulana mu ggwanga. Ebitundu 2 ku 3 eby'emirimu bitondeddwawo okulima kokowa era ng'okusuubuza kokowa mu nsi z'e Bulaaya kikoze kinene ddala naye nga guno gwe mulundi ogusoose chokoleti okukolebwa mu lino eggwanga. Bannansi ba Ivory Coast batono abamanyi chokoleti newankubadde ebitundu 35 ku buli 100 ebya kokowa mu nsi yonna biva mu Ivory Coast. Akatambi akalaga abalimi ba kokowa mu Ivory Coast nga balya chokoleti kakutte abantu omubabiro ng'era supamaketi nnyingi mu Ivory Coast ezeeyunidde okutunda chokoleti nga tebeerabidde kugattako nti ono chokoleti akolebwa ku butaka. Amawanga agasinga okukola chokoleti mu nsi yonna gafunye amagoba agawera olw'okwesiga bakondo kokowa gwe bagula mu nsi ya Ivory Coast naye nga Ivory Coast eyagalagana amagoba gaayo gasigaza mu ggwanga era ng'eyagala kwekolera ebitundu 5 ku buli 10 ebya kokowa we tunaatuukira mu mwaka gwa 2020. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuulowuliriza amawulire amalala agookya. Nsigadde nze ne dislike gano ge mawulire ku ngoma. Wulira amawulire, tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva ku studio paka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.